إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تشاغينا ما عباد الله ni risala eno eyekitiibwa eya imam eya sheikhi omulungi owekitiibwa Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Abbadi al-Badri hafidhahu Allah tabaraka wa ta'ala wa hafidha Allah abahu. Iranga twalaba mu musomo gwaffe ogwaggwa obukulu bw'okubeeranga twesamba ebintu ebitonoonera eddiini. Omuwarabu agamba nti man jalasa janasa, man jalas janas. Omuntu yenna awangaala n'ekintu afuuka kyo, kwegamba kye bategeeza wano. Okujalasa kwe kutuula n'ekintu okutwala ebbanga, n'otuula n'ekintu okumala ekiseera. Omuntu atuula ewali ekintu oba atuula n'ekintu okumala ekiseera janasa. Afuna oba afaanana oba afuna omugabo ku kintu ekyo. Okukikusembereza obulungi kibayita aljinsiya, omuva ekigambo janasa na jinsiya bwe butuuze. Bagga nti fulani indahu aljinsiya as-Saudiya, ng'omanya nti ekikolo ku yesi mu Saudi yali mu Sudani, ne bwe yatuula e Saudi okumala ebbanga yafuna obutuuze e Saudi, ayina jinsiya. Kakati man jalasa janasa, omuntu bw'atuula mu kifo ekiseera oba bw'atuula n'ekintu okumala ekiseera afuukanga ekintu ekyo nastahaqqa okuba kyekimu nakyo. Kakati omuntu eyakava gy'avudde najja n'atuuka e Saudi tebamuwa butuuze. Lwaki? Anti talina kimugwanyisa kubeera nti afuna obutuuze. Tamanyi kalicha zaabwe, tamanyi neeyisa zaabwe, tamanyi bulamu bwabwe, tamanyi. Kakati man jalasa janas, atudde emyaka 5 astahaka okufuuka Omusaudi. Lwaki astahaka okufuuka Omusaudi? Kubanga atudde ebbanga, ategedde ebintu byabwe. Kadhalik n'amawanga agasigadde bw'ogatuulamu ekiseera gakuwa obutuuze. Man jalasa janas, bw'otuula n'ekintu okifaanana, bw'otuula n'ekintu okimanyiira n'obeera nga oli kitundu ku kyo. Bwe kityo bwe kiri ku muntu atudde ewantu. Osanga omuntu nga Munyarwanda ng'ayogera Oluganda ng'Abaganda, ng'awoomerwa emmere ey'Ekiganda. Ewaabwe ng'oluusi basinga okulya akawunga ka muwogo ke basinga okwagala. Bwe yajja mu Buganda n'asanga ng'emmere yawo matooke, yasinga okuwoomerwa ettooke. Kadhalik olulimi n'alwogera n'engero n'azigera limaadha jalasa fajanas, yatuula n'abantu abo n'afuuka kye bali. Ekisoko kino eky'Oluwarabu man jalasa janas kirina ebisoko biyitirivu nnyo kupi kyegattibwako ensi yonna. Mbuulira gw'oyita naye, nkubuulira empisa zo. Bw'aba gw'oyita naye then tewali kibatambuza mwenna okuggyako kuba n'ebitende bifaanagana. Birds of the same feathers fly together. Ebinyonyi ebifaanaganya amabala bibuukira wamu. Mbuulira gw'oyita naye, nkubuulire empisa zo. Omwarabu agamba nti ala almar'i anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi fa inna alqarina bilmuqarini yaqtadi. Baga nti omuntu omubuuza nti empisa zo zifaanana zitya, buuza bubuuza munne yaani, ani mukwano gwe, kubanga fa inna alqarina bilmuqarini yaqtadi. Omuntu abeera ku nneeyisa ya munne. Nabbi agamba nti almar'u ala diini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Omuntu abeera ku ddiini ya mukwano gwe, buli omu ku mmwe yeetegereze ani gwakwana. Yeetegereze ani gwakwana. Allah natubulya abantu yawma al-qiyamah ngeri gye bagenda okulaajana. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila.
nga zinsanze lwaki nafuula gundi mukwano gwange lwaki saamwesamba kubanga lamma janasa bwe yamufuula mukwano gwe yafuuka ekyo kyali ne bonsiko bonna nga bali mu muliro kati ajjukira engeri gyafuuka mukwano gwe yali tali ku mbeera eyo bwe yafuuka mukwano gwe n'amutwala mu mbeera efaanako bwetyo n'ebintu ebirala bannange bingi ebitulaga embeera eno man jalasa janasa twalaba nti omuntu atuula n'ensolo atuuka n'afaanana ensolo ezo mu mbeera nga nabbi yagamba mu hadith walfaddadiina ahlul wabar wassakiina fi ahli lghanam abantu abaagala obooza ag'ekkabyo aganene beeba abalunzi b'eŋŋamiya gusolo gunene gwetaaga shidda gwetaaga eryanyi n'obukambwe wassakiina fi ahli lghanam abawangala n'embuzi kubanga nsolo nyangu ensolo ntono teweetaaga gikuba guggo gunene teweetaaga lyanyi togitya nti igenda kunkyukira ekole bweti wassakiina fi ahli alghanam osanga abalunzi b'embuzi nga bo balimu obutebenkevu ensolo omuntu n'abeera ng'afaanana kyeri etayogera watya gwe awangala n'omuntu annyonnyola asikiriza adyekadyeka eyeegomba ofaanane nga ye kyali kubanga bw'obeera naye ng'oli mukwano gwe ate nga temufaanaganya ntegeera omumalako emirembe kati afuba nnyo mufaanaganye entegeera wahakaba era mu ngeri yemu ne tulaba n'ebyuma obuuma bye tuwangala nabyo nga TV kimalira ddala okwonna eddiini y'omuntu neyonooneka wallahi neyonooneka gwawuliriza bino osobola okumanya nti eddiini yo nyonoonefu ng'olina ebintu by'otunuulidde mathalan singa bakubuuza gwe omusajja nti Allah yatulagira tubikke amaaso tukuume amaaso gaffe tukakkanye amaaso gaffe wa qul lilmu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum Allah tulagira tukakkanye amaaso gaffe nti ye yatulagira ekintu ekyo nti ye n'alagira abakyala bakakkanye amaaso gaabwe qul lilmu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfazuna furujahunna nti ye abange ebintu ebiri ku sikuriini eyinene abo abakyala bafaanaganako bwe batya bambadde bummini abo abakyala bambadde obukete abo ezo firimu ezijjuddemu abantu okwenywegera abala ne baleeta nga bali mu buliri babiri nga balaga nga n'abaana batudde waka mu ntebe firimu egenda mu maaso musajja na mwami bali mu buliri beebisesuuka bali mu buliri abange ebyebintu gwe taata ne maama oba bya bulijjo lwaki nebikolera mu maaso g'abaana naye wallahi man jalasa janas atuula n'omuntu afuuka kyali kasaba atuula ni TV baamanyira embeera ezo ne bazimanyiira kati ate kasabeera nti muliraano TV bwetyo bwefaanana mu maduuka gonna agatunda TV woyita bwebito byebiriko buli wamu embeera yefaana janasa kyatuuka nga kya bulijjo omukyalo okutunuulira omusajja omuwolanga atya gw'omusajja nga gwambadde akapale kandaweya ku kamba oyo mulwanyi wa wrestling kya bulijjo omusajja okutunuulira abakyala abalwana wrestling nga bambadde bunnika kya bulijjo ninga wallahi mukazi ne sitaani baga nti eyo TV ayadhan billah naye nga bw'abeera ne ka kamera akakwata keyateeka mu dduuka lye akakwata ababbi bw'ajja n'ateekako n'alaba omuntu nga alina ekintu kyabba mu dduuka taga nti eno TV amanya nti na haqiiqa ono yabadde mubbi era n'asuka n'amunoonya mpaka lwamukwata naye lamma janasna tutuuka n'okubeera nga abantu balina aqiida bateeka amafirimu ago mu mayumba gaabwe ng'amafirimu ago galiko ebyambyone gattenzikiriza ne bateekawo ekinigeria pasa najja n'abeera nga yajjewo ekizibu ekyo abaana be nga batunula nga balaba omuwala ebizibu byayiseemu ebiyitirivu ku nkomerero solution neva wa pasta abaana baffe ne barutadda ayinza obutarutadda lwaleero naye ekyo ran kigenda kikula mpaka lwofa nova mu nsi ng'omulese ye Hajara omulese ye Sumaiya naye nga wagenda kuyita emyaka si mingi afune omulokole amutwale afune omukatoliki amutwale eyadhan bil bwenga n'okufa wafadda naye ng'omwana yarutaddira ku TV gye waleeta ewaka
bino mbimanyi nti biringanga bya kiralu okwogera ku TV kulaga abasiraamu ti kyamutawaana biringanga bya kiralu mu matu g'abangi naye nga wallahi tuteekeddwa okumanya nti obulabe bw'amaanyi obuli ku shaasha eyo tulina okudduukira eddiini yaffe tumanye nti ebintu bya bulabe eddiini yaffe bijirya mpola 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 min haithu la nash'ur bweto tuwangaala bakyala baffe nga batunuulira abasajja abambadde obuwali bu andaweya nga n'abasajja batunuulidde abakyala bambadde bunnika bano baddusi bano bawuzi bano bino biki bikubyeko ku TV zaffe abasiraamu abamu kubo nga basalafu n'ebirivu babirina n'ejiriba bazambala nenge yembera bagirina mu mayumba gaabwe kakati ate abatatuuka abo mu ddiini tobuuza naye nga bya bulabe eri eddiini yaffe era tumanye nti nno tugenda kujja ku lunaku lw'enkomerero Allah bitubuuzeeko bw'abitubuuzaako obutubuuza nga tebyatuttira eddiini tujja kuba twesiimye nnyo otherwise eddiini yaffe efa ne twesiŋŋaana nga tetukyayawula wakati wa halal na haram lwaki kubanga ran egenda ku mutima nga Allah begandi kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun lwogwa mu nsobi nga Allah kutonyeza ku mutima akatonyeze ogenda okakananga abantu tebakyalaba ndaba ya ddiini wabula baalaba ndaba ya hawa nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba illa ma ushriba min hawa talina kyonna kyategeera kyalaba mu ddiini mu ndaba entuufu okujjako ekikwataganye ne hawaayi era mu ngeri y'emu okulaga obulabe bw'okutuula n'ekintu ekikyamu n'okimanyira kubanga Allah yakola obulamu bw'omuntu nga bw'adaputinga n'ekintu ekikiri okumpi ekintu ky'owangaala nakyo okimanyiira nga bwe nagamba nti nno obeera ne ttooyi ey'ekinnya eyo ewunya okufa kabuyonjo ey'ekinnya ewunya okufa igwe otuuka n'ogimanyiira lwaki gy'osiba mu buli kaseera kati omuntu ava eri ewe nga toyesi bwete bwefaanana afune ekyetaago genda wali mmanju agiyingire abeera ku mutawaana munene abeera ku kigezo kinene lwaki yenvi ennyindo ze zikyali ku fitara bwezo zaamanyira ekintu ekyo twagala ki bino tubyagalamu ki kulaga nti buli woowangaala n'ekintu Allah yakola obulamu bw'omuntu nga bumanyiira ekintu ekyo bugenda bumanyiira ekintu ekyo tugende mu aswat mu maloboozi abasajja baddijje abakuba endongo either mu halls oba ku mbaga oba ludda temuloza nti beebaka naye nga abantu abali emitale eri otulo tubabuze naye nga yaali wano nga n'ettaka litokota liti n'ebyenda bitokota naye nga ye waali awo ali mu tulo n'okulootaloota kize kiti ekyo gyalasa fajanasa yatuula n'ebidongo ebyo ne bisika ne bimanyiira obulamu bwe ne bumanyiira ebidongo ebyo yeebaka mu bidongo nga naye bwe weebaka nga tewali wadde akanyenyenkula akakaaba abyebakiramu tebirina kye bimukosa gyalasa fajanasa weetegereze woowangaalira weetegereze embeera gy'olimu tunuulya ekitundu mw'oli omulimu gw'okola otunda ki tindi muvubuka nyina akaduuka kange tayibu kikyotundamu ntunda bulingali bw'abakyala obugoye buno obw'omunda bwe bambalira mu buliri tayibu obutimbyawo nonoone ebifaananyi eby'abakazi abali obukunya bye bayambadde baleetera abakazi abalungi abayitirivu ne babambaza omukyalo ono ayagala oggula alabe bwe nnaaba nkaguze ngenda kufaanana ntya bwe nnaaba nkambadde ngenda kufaanana ntya ne babuteekako abakazi ab'enjawulo abava mu mawanga ag'enjawulo mu nfaanana ez'enjawulo bonna bali awo by'osiba mu bwoti bw'otunula eno by'olaba bw'otunula waggulu by'olaba bw'ossa amaaso by'olaba bw'odinatu by'olaba ddala eddiini egenda kufaanana etya laba bw'osi wenna nga oli muwaawufu hakadha
otuuka ekiseera mu ntandikwa gy'obyesiwala ng'obitunuuliranga atunda ebinyeebwa bw'atunula ku kutya y'ebinyeebwa nga ne bw'otuba otunuulira ekifaananyi ekyo naye nga kitunuulikirako omuntu alinamu ku ddiini oyinza kitunuulira n'osigala nga otadde mu nkola aya ya Allah wa qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim okeera ku makya ng'oli mu kyenyume kya aya eyo mu kugijeemera mpaka lw'oggalawo edduuka ng'oli mu kugijeemera kitegeeza ki ogwo mulimu si gw'abakkiriza abanoonya okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'abasiimye tunda ebirala si kyekyo olina okutunda kyusa omulimo gurekera abatafa ku ddiini bajja kugukola ogwo togamba nti andi buli halali okubwambala naam naye si mu mbeera efaanako bwetyo si gwe omusajja okujja n'oteeka obuntu obwawo noti khalasi ng'abantu bonna batuukira ako la leka baginesi bajja kubwambala abakyala bakkiriza bajja genda babule ku baginesi battedi wahakadha na bwe kityo abaana we basomera kadhalika weetegerezeewo bali mu masomero ag'ekintabuli kubeera nga gakintabuli batulawo mu kiraasi ono omwana ava ku ssomero n'atambula n'abawala muvubuka abeera n'abawala eva abamu batuuka n'okkawaŋŋamula ti nze nno Allah yangezesa bakwano bange abasinga obungi balenzi nze bakwano bange abasinga obungi bawala eyo embeera si ya ddiini si yabakkiriza abadan kadhalik abantu abawangaalya mu bifo ebijjuddemu abayaayi bagenda kubeera n'embeera bwetyo abantu abawangaalya ku kyalo ng'abakaafiri bakijjuddeko babeera n'eddiini nga mbi ddiini nga nnafu wahakadha na bwe kityo abalungi ab'ebitiibwa abakkiriza tumanye tulina okukuuma eddiini yaffe misomo gino esatu gye njogedde ku nsonga eno nsaba Allah subhanahu wa ta'ala agase najo la taghtar bikathrati alhalikin bawula bagamba la taghtar bikathrati alhalikin wala tastawhish biqillati as-salikin bino ebigambo bikwate obiyingize mu bulamu obwo ne mu ddiini yo abantu nga bangi bonna nga bwe batu bwe bali kakati olwo tugenda kubanga tutya mu nsi ansa eri nti la taghtar bikathrati alhalikin teweeyinula teweesigula obungi bw'abazikirira kubanga okuzikirira niwabeera nga abazikiridde bangi okuzikirira tekuliimu kalungi niwabeera nga abazikiridde naawe bangi wala tastawhish biqillati as-salikin ate leka kubeera kugamba leka kuwubaala olw'obutono bw'abo abali ku kituufu n'owulira nga ali ku kiwuubaalo nti abantu abasinga ebingi bonna bali eri nze ndi kuwasha la kye bayita alwasha bw'oyita mu kkubo ng'olitya ekiro ng'oli omu eyo embeera gy'oyitamu ey'okutya okwo eyitibwa alwasha kati la tastawhish biqillati salikin leka kuwulira kiwuubaalo na kutya nantengerezi nti ky'oliko ekyomanyi nti kyekituufu tokirikoomu kitegeeza ki gwogaana okuteeka tivi mu makaago okukuuma abaana bo wadde ng'abantu bonna bwe batyo si bwe bali ekireke kuteeka ku bunkenke manya nti wallahi innaka la ala alhaqqi mubin oli ku mazima gennyini kyoliko Allah kyayagala kyoliko Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala anti abaana bajjagala bagire ku muliraano okugira ku muliraano okulya embizi ku muliraano gwe ngogula kiro ngati abaana munnanga abaana wali obifuto kyogiri wa muliraano kangule kiro embizi ngiteeke waka mu nyumba yange la ekyamu twayogera dda ku nsonga ene tugamba nti waliwo abantu abagamba nti TV talina mutawaana nkozesa yaayo ne tugamba naam oli mu abo abagikozesa mu nkozesa yawukana n'ebyo twogedde teriko nnyimba teriko binigeria teriko biyindi teriko esoringi teriko ki abaana abato abavubuka ne bajja ku TV ne balaba paka sawa 5-6 nga bali okwo mwene mugane mwebaka ne balabye ne basuka ne bavaawo nga bonna obulamu bo bakyankalanyeeko ne bagenda balina amasimu ne beerikka ne bateekako internet omutawaana ne gweyongera ibadallah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu an ra'iyati
mwenna muli balunzi mukimanye mugenda kujja mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ababuuze ku bye mwalonda. Tugenda kuleba ebigambo by'omumanyi ono ow'ekitiibwa mu musomo gwaffe ogwokuna ku nsonga eno qaida eno eyokuna mu kitabo kyaffe kino ashiru qawaid fi tazkiyati an-nafs, principles 10 zetulina okubeera nga tukwata tusobole okubeera n'eddiini entuufu. Kyetwagadde wano mu musomo gwaffe guno ogw'olwaleero kwe kujjukiza owange gwe omulungi ow'ekitiibwa nti obulamu bw'omuntu bwadaputinga nekigwangala nabwo, kibeere kyuma libeere eddoboozi babeere bantu ebeere neeyisa wahakaza nabwe kityo weesambe emikwano emibi okwana emikwano emirungi, weesambe ebintu byonna ebikusembereza okuzikirira ebikonoonera eddiini omanye nti eddiini yo